Okay, nkwaniriza nnyo webale kutulaba oli otya sebo n'ennyabo. Musibye mutya, muli mutya. Banange katusooke tuyoze abaana bano Masaka kids. Abaana bawangudde batuuse ku buwanguzi obunene nnyo, buli omu kyanoonya naddala abantu abali online. Baweza million subscribers ate ne bamala ne baweebwa ekirabo ekya golden okuva mu YouTube family. Baweereddwa ebbaluwa nga basiimibwa nga olaba Eddy Kenzo we yaweebwa ebbaluwa nga asiimibwa n'abantu abalala bangi. Tukimanyi ffenna nti of course tuli after that okubeera ng'osiimibwa recognizingibwa million y'aba subscribers tewezeka ku YouTube. Naye nga we nakugamba abaana bano Eddy Kenzo Eddy Musuuza avuddeyo n'abeebaza n'abayozaayoza era nga yeesiima muli olw'okubeera nga omukono kwegamba abantu be yakwatako ku mukono ng'abantu mu butuufu abantu abo ng'ate abalaba bavudde ku zero ate nga batuuse okubeera nga bafuuse ba hero. So Eddy Kenzo yavaayo n'awandiika ku Facebook page ye neyeebaza abaana n'abayozaayoza n'agamba musanyufu nnyo era nassaamu ne kino ekintu. Tulina omuntu gwe tulindirira omulala Annie Kansiime okubeera nga naye era very soon agenda kuweebwa ekirabo ekyo. Ffe jjukira abantu abo bonna bonna Uganda, abantu bonna bali mu music industry. Kyova olaba nti Eddy Musuuza avuddeyo n'asobola okubeera nga abantu bano abarecognizinga bambi n'abeera nga abeebaza ate okusingira ddala ekimuzizaamu amaanyi kubeera nga abaana bano bayita mikono gye. Abaana bano okufuuka ekyo kibali bayita mu mikono gya Eddy Kenzo. Abo abaana boolaba. So buli kirungi kye batuukako Eddy Kenzo ayina bwawulira, ayina ebintu byawuliramu muli ng'omuntu yenna ayina omuzadde. So kyova olaba nti avuddeyo naye kimukwatako n'agamba nti okay, abaana bano bannange twebalizeeko wamu olw'ensonga nti bannayuganda ate nga abaana b'e Masaka basobola okubeera nga mu butuufu ekintu kino kiba kirina engeri gye kitutaddemukko mu ngeri emu oba endala. Njagala kukuwa nyina ebintu byenjagala okukuwaako ku wano osooke olabe gwe naawe byawandiise nkusomeremukko katini nnyo osooke obirabe. Producer sooka ompe ebintu ebimala okusomera abantu bano basobe obiraba bulungi nnyo. Eddy Kenzo ayina byagezezzaako wano okuwandiika. Mukama tuyinza kwebaza tutya. Look at my children. Eddy Musuuza. Look at my children smile. Omwana abamalayika Mukama bw'akuwa omukono ogukwata ku muntu n'avaayo era n'afunamu kitegeeza kinene nnyo. Mukama mulungi nnyo. Congratulations Masaka kids for this record 1 million subscription golden award on YouTube. Masaka kids Africana from zero to hero. Not even sky is the limit. Alhamdulillah. Eno leeta ekirambuludde bulungi that you are bigger than Las Vegas. Can you imagine? My sister Annie Kansiime, you are next. My people, let's make it easy for her. As in, let's make it quick. I feel so blessed. Oyo Eddy Kenzo nga bwe nkugambye Eddy Musuuza ayina ngeri gy'abadde agezaako okutulaga bambi abantu bano bawangudde obuwanguzi bw'abaana bano nti ye awulire ayina engeri gy'awulira nga ali blessed mu ngeri emu oba endala. Ebbaluwa okuva mu YouTube egambye nti you are bigger than Vancouver, you are bigger than Venice, you are even bigger than Las Vegas. 1 million subscription, maybe you've inspired that day for a long time.
So YouTube erina family erina engeri gyesiima nebeera ng'ekusiimye. So abaana bano Eddy Kenzo yabasiimye bambi olw'okubeera nga balina engeri gye bavuddeyo ne bafuna 1 million subscription ne bagifuna kubanga naye yagifuna dda n'amala ne bamala ate ne babawa ekirabo ekya Golden Award ku YouTube okubeera nga bafunye 1 million subscription. Kubanga si kyangu fena kyetubeerako ekyokufuna million subscribers nti kiba kituyambako. Kati era agambye wano nti Eddy Kenzo yaddako. Eddy Kenzo yagenda okubeera nga addako okubeera nga akikola ki ng'akikuba mu ngeri emu oba endala. Message wano eza comments zibeera nyingi nnyo naye nga bw'oziraba we zitambula we ziyitaawo zeezo bambi babasiimye abaana bannayuganda. Kyova olaba nti tukulembeze ekintu kino kibayi Uganda, build Uganda, kubanga bano bantu abo bonna boolaba Eddy Kenzo munnayuganda ate munnamasaka, abo abaana Masaka kids bannayuganda ate bannamasaka, Eddy Kenzo munnayuganda oyo comedian naye munnayuganda. So bonna bagenda bakola ki nga bafuula Uganda ekyeteno naddala mu music industry oba mu entertainment industry kisobola okubeera nga kitambula bulungi. Eddy Kenzo naye anaatera ku YouTube okukikuba, so okubeera nga awofuna award eno. Mbagala nnyo mwebale kutugoberera, mwebale ate kubeera nga mutu ebintu bino nga bitambula bulungi kubanga bimba temuliwo tuba tetusobola kubeerawo. Kyovola balwaki ebintu bino ebiseera ebisinga tubikwasaganya mu ngeri ya kisajja kikulu. Ebifaananyi ebyo byolaba bye by'abaana abo Masaka kids, awo ye award yaabwe yabaweereddwa award yabaweereddwa awo. Okitegeera ebintu bibadde bingi nnyo bambi. Nyinza okusomerako wano comments zigenda mu 1k comments, zigenda kuweza 1000 comments. Bambi ne bannayuganda mwebale kuwagira abaana bano kuba abaana bano Kongs Rito Wanzi Kabom respect King Rihari agamba Kongs webale kwagaliza balala bamuyita Semaruru Emmanuel Rogers bambi ya kikulu nnyo Eddy Kenzo omusajja mwagaliza yagaliza nnyo abantu abalala. Dako second Uganda needs to hit 1 million subscribers after Eddy Kenzo. I give credit to you, Eddy Kenzo. You've made the whole world believe in these little poor angels that they can also do something big up, bro. Yes. Webamuyita Kasigwa Sad. Pozate wano era comment ezimu waliwo mwana yavuddeyo n'agamba, what do we call success? Success is when you change someone's life for you, put a smile on someone's face. That's what we call a successful person. No matter what, they will never forget you. It's not whether to be termed as you're successful. Papa Kenzo, you're really a successful soul. Kitegedde kye kyembagambye. Kenzo omusajja ayagaliza nnyo, Kenzo omusajja w'amaanyi, Kenzo omusajja ebintu byakola nga byonna byewuunyisa. Eddy Kenzo olwo wano omusajja agambye bamuyita Sembatya Kabogoza. Sembatya Kabogoza agambye atyo. Agambye Eddy Kenzo, I know one time we shall meet face to face and that would be another record I prophesize and not for so long. You will make it 10 million subscribers. Oh my God. Allah being our power. Inshallah, 10 million subscribers. Tumanyi wano mu East Africa Diamond Platinum abadde akikubye koko ali mu millions meka. Ali millions 3.4. Bijeni. Diamond Platinum ali mu millions meka ya subscribers. Diamond Platinum naye nga yasinga mu East Africa. Y'omu ku basajja kati Eddy Kenzo yali awo. Ate mu Africa omusajja oyo bamutunuulira nnyo naye era tosobola kuleeta bayimbi mu Africa not mentioning Eddy Kenzo just because ku social media musajja w'amaanyi naye nga Diamond Platinum naye w'amaanyi nnyo wabula olw'okuba nti no wano mu entertainment
bannayuganda twali tetukkiririzaamu omusajja oyo ebintu byajja akoledde entertainment wano mu Uganda kitandise okutuleetera abantu abalala bano mu nsi endala nga Tanzania, Nigeria, Ghana nga bwe nakunnyonnyolako emabegaawo nti Cameroon zensi Cameroon ne Ivory Coast ne Ghana zensi Eddy Kenzo zagendamu n'akuba ebisaawe abantu ne bakuba enduulu ne baleekaana nga boogera Luganda nga boogera lulimi Luganda. Diamond Platnumz ayina millions 3.6 ez'aba subscribers kati millions 3 Eddy Kenzo ali millions 1.2 ayingidde agenda naye nga amaanyi gava jiga ali ate n'okumukkiririzaamu nti musajja tumukkiririzaamu nnyo so tweyongera okuwagira music w'Abannayuganda tujja batuli awo nga waliwo ate Eddy Kenzo omulala avuddeyo nga aleese kubanga Annie Kansime tetumubala nnyo nga muyimbi. Annie Kansime comedian aina audience ye yaba comedian however Munnayuganda naye nga mukyala ate kati yali mutuluba ddala naye kati naye ajjeeyo okubeera nti mu Uganda muvaamu omuntu comedian asobola okubeera nga ayimirirawo n'aweza miliyoni y'aba subscribers ku YouTube okitegeera so byebyo muganda wange ebifa mu nkambi ya Eddy Kenzo nakugamba Eddy Kenzo kubanga muntu waffe kyovola batumwogerako nnyo mukwano gwaffe atwagaliza naffe tumutuukako omusajja atwanguyira buli kimu kati amawulire agamubeerako amalungi alina navaayo napostinga abaana bwe batyo nakola atya bambi singa tubeerayo n'abantu bwe batyo mu Uganda abayimbi nga balinga 20 at least naye tuba na 10 nga balinga Eddy Kenzo basobola okuba nga batuyamba nnyo era nga kimu kitambula bulungi kale kankwerekereze nkwebaza nnyo nkwebaza okutuwuliriza nkwebaza okutulaba nkwebaza okubeera nga otufollowinga genda osubscribing tondaba bulabi muganda wange akakantu akali awo kaliko subscribe kanyige tekirina kyekitwala nnyo naye nze oba ompagidde okitegeera you just subscribe ate keep on sharing these videos of course oligende mu comment section olikewo obubaka tusobola kubanga tukikwasaganya bulungi kijaba kitwangwira nnyo kubeera nga buli kimu kitambula bulungi tewerabira Dadia's Preschool bali bunnamwaya nkulagirira nnyo olw'ensonga nti essomero lino lyasalawo okugunjula emiti emitobo otuuka ku Ntebe Road ku roundabout ey'ezzana tambulako kilometers 3 okutuuka ku Dadia's Preschool e Bunnamwaya ekipande kinene nnyo basomesa abaana ekyewuunyisa mu ssomero eryo bayiga ennimi 10 okudda waggulu amadiini gonna bagasomesa bayiga okukola buli kimu activities z'omanyi mu nsi omuntu zalina okukola okutendeka omwana we Dadia's Preschool essomero balikola bulungi nnyo senga Kezia Kulanama ali ku kigo gyakolera emirimu gye mukyala mulungi nnyo mu buli kimu kyakola ate nga mutendeke bulungi nnyo mu busawo olw'ensonga agenda n'agattagatta omululuzo omwetaago biki n'asobola okubeera nga akuwanga owona bwe sizaala omusajja abula omwami yabula simanyi n'ebizibu bitya gende wasenga Kezia Kulanama asangibwa kigo bwetuuka wali ku bypass ekajjanso kwate oluguudo lugudde Gaba ebitaala ebisooka webiti obuuze senga Kezia Kulanama bajja kugamba nti we wali asobola okubeera nga tukwasaganya bulungi nnyo teweerabira wuliriza 97.7 Record FM ye radio yokka esobola okwejutaininga ekuwa muziki ate nga neekuwa n'ebintu ebizimba eggwanga lyaffe tukwagala nnyo Biblo Jamaru ge mannya peace out.